uzima haleluya wa uzima 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 waya 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 ebikemo bingi okunafuwa kungi naye bwe gataba maanyi go osigala omalako tewaliwo kigaana kumalako naye challenges zibawo nga bwegamba nti fe omuyaga gwatukuba ekkololo buli akitunulira ate nga nze gwe gwalisooka ogenda ekkololo nali sigendangayo nze bulijjo nkolera mu Namboole naye Namboole bwe yagenda ku renovation netugamba katubuukinga ekkololo ono ali trick ennyo kubanga abaamu gavumenti obudde bwonna esuulawo omukolo naye Mukama n'akolera ekyamagero nti nga 3 naye nayo olukuŋŋaana nga 29 nga balonda ababaka bayala palamenti n'ekyusa okuva watali ne balondera ku palamenti mu kifo ky'ogenda ekkololo ogwo gwe muyaga ogwasooka kubanga nali sina maanyi gakyusa gavumenti nti egenda ekolera ewalala kati enkeera ne ndyoka nfeesinga omuyaga gwennyini ogw'enkuba nga gw'amaanyi nnyo naye era wulidde erinnya twayita eri erinnya lya Yesu era nga tujulize eki kimu kyokka eyasirisa omuyaga ku nnyanja jangu osirisa omuyaga guno ne bampita ne baŋŋamba vaayo waggulu ojja ggwa n'ekituuti by'otawulira bye bigambo ebyali biva mu nsonda wansi naye nga sibanyega kuba sinza kubanga mbaanukula ng'ate bwe njogera n'oli so bagenda okulaba nga omuyaga guteese naye nga buli gwe nali naye ku kituuti yadduka n'avaako bonna bakita so bayibuli eyogera mu kitabo kya Yobu essula ya 14 olunyiriri olw'omusanvu Yobu 14 olunyiriri lwa musanvu ekirungi oli musomi wa bayibuli osobola n'okwesomera Job chapter 14 verse 7 yalwala ebigenge Yobu era ebigenge byalimu yalwala ebintu bingi nga n'ebigenge mu ebiri kuba ye yayina kokuteri y'ebirwadde tolina kyogamba ni kino kyataalina yali kokuteri sikulimba yalwala ebintu bingi toyinzaga nti yalwala kansa oba siriimu olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda for there is a hope for a tree. If it is cut down, for there is hope for a tree. If it is cut down, that it will sprout again. Yeah. And that its tender shoots will not cease. Though its roots may grow old in the earth, and its stem may die in the ground, yet a scent of water will bud and bring forth branches like a plant. Yeah. Ey'Oluganda egamba mu Yobu 14 olw'omusanvu nti waliwo essuubi nti omuti bwe gutemebwa guliroka nate. Eyo naye kujjero details nti newankubadde ng'ekikolo kyagwo kiyinza okufiira mu ttaka naye emirandira gyagwo nolabanga egitayina bulamu naye olw'akaloosa k'amazzi ekire kimu kati ne guddanga gwetegese n'okwetegeka olabye obatemye ekibira kya kalitunsi buli obatema omuti gumu giddanga 40 kati gwoba olina okugisalira osobola okulekamu kalitunsi eyeetaagisaawo bwe kitaba bwe kityo kalitunsi addawo nga wasaabwawo ekibira tomusobola muhandolinga kuba akwatagana wadde oyagala nnyo emiti naye oba olina ogenda nga olina gy'ojjamu kubanga bw'akomawo ng'asinzidde
ng'agamba nali muti gumu ne bantemawo kati tuleetenga 8 bajjanga battalion lwe lulimi lwammwe bajjanga battalion so waliwo essuubi essuubi liri mu bantu aba liri mu Katonda naawe alyetaaga ho ewayalinga bweti eri mu Katonda naawe agyetaaga abasigale bano bonna abali ebbali bamenye tewali ssuubi naye gwe mu mutima gw'obeera okimanyi nti waliwo essuubi waliwo essuubi ng'omutima gutemebwa guliroka nate kati Ecclesiastes chapter 9 verse 4 omubuulize essula ya 9 olunyiriri olwokuna lwo lugamba nti bw'obanga okyabalibwa ku muwendo gw'abalamu waliwo essuubi n'agamba nti kubanga embwa nga namu esinga empologoma enfu embwa nga namu weesomere tolina bw'otuwanira mpologoma nga yafudde chapter 9 verse 4 verse 4 tandikira bano yeah. no 3 Ecclesiastes chapter 9 verse 4 okay in 3 pastor right for research kwano ndabateta ni 5 does it Ecclesiastes chapter 9 verse 3 verse 4 okay kwa mwenda bade yino oh fetandikira bano okay but for him okay they can't go 3 wano kale bwoba oyagadde ku 3 times yes this is an evil in all that is done under the sun that one thing happens to all truly the hearts of the sons of men are full of evil yeah madness is in their hearts while they live and after they go to the dead while they live and after they go to the dead but for him who is joined to all the living there is hope yeah for a living dog is better than a dead lion kyobulabo mutateekwa kulowooza ku kwetta oba kulowooza ku kwekola kibi kubanga akyali omulamu ewaffe Masaka bagamba nti yali afudde bw'alemala nga webaza Katonda omulema agasa omufuta agasa kati wano kababere nga batendaane naye bw'aba afudde taba na mugaso okwenkanankana omulamu newankubadde nga omulamu asobola okubeera despised n'anyoomebwa okutuuka nga bamuyita mbwa Pastor Badeza baoneyongere Uganda bano nyinyane nali agadde yakongere funira ddala passion esoma Bible kuba answer zonna zibeera mu Bible amina weyongereyo nakano kanga bongere what come wali the dog for a living dog is better than a dead lion for the living know that they will die but the dead know nothing yes and they have no more reward for the memory of them is forgotten also their love their hatred and their envy have now perished never more will they have a share in anything done under the sun so go eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart for God has already accepted your works let your garments always be white and let your head lack no oil gegano gengenda okusa fukamira kuteeke kama futoge ogendo wangu letogenda kuddamu kutoba biyaga amina Katonda affe omulungi omwana wo muteeka kamafuta mu linnya lya Mukama Yesu olunyirira lwesomedde n'agamba tabulwanga amafuta ku mutwe agenda awangule nate tulabye omuyaga mungi mu nsi eno naye omuyaga ogwo Mukama n'oguzikiza omwana ono yandibadde yafa mu bintu bingi emabega byonna ebyajja biyita naye wamulekawo olw'ekigendererwa era nzikiriza nti neekuluno agumirwa kubeera maanyi go bwe yafuna ekizibu yasooka kupositinga linnya lya Mukama n'aga nti Mukama anzizizaamu amaanyi era tujja kuddamu tukuŋŋaane Bayibuli yetugambye nti embwa nga nnamu esinga empologoma enfu omulala yenna kaakuyita embwa naye osinga buli mpologoma enfu nsaba buwanguzi kaakati mu linnya lya Mukama Yesu era oyimirire ng'owangudde ng'olaba kye baali balowooza nti tekisobola kubaawo nga kibaddewo weebaze Yesu abatali kumukwatirwa nsonyi nkusabidde ng'omusajja wa Katonda
sirina gwe nali nsabidde n'atafuna bujulizi, siri musazi wa misango nti Chameleon yaani okujja, nyina bwebuunya nti Yesu omusajja ono omuleese otya, yakuleese nsaba akukolere, ogwange gwakukussaako, mikono gwakusaba, tugabanye ennyiriri, waliwo essuubi, tambulira mu ssuubi eryo, alwane n'abalwana naawe Mukama yennyini, awakane n'abawakana naawe Mukama yennyini. Wano woofukamidde ng'osaba ekyamagero, ng'osaba ivetiyo ebeerewo, wolifukamira ng'ozze kwebaza mu linnya lya Yesu. Nkuwadde mukono gwa ddyo, nkusitula butadda mabega. Nkusabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu, otambudde ne muganda wo, kulangirirako ekisa, ebirungi byonna by'oyaayaanira, Katonda abikole. Mukama yeerage, Mukama yeegulumize. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, wano we mufukamidde, w'omulidda ne mwebaza, alwane entalo zammwe zonna, nammwe mwewuunye bwewuunya mu linnya lya Yesu, kubanga akola ebyamagero n'obubonero n'ebyewuunya. Kuwadde mukono gwa ddyo, nkusitudde mugende mulabe Katonda, tewaliwo kirala kikyagaana kati. Abakole bulungi Yesu, mugende muwangule, ate muwangule ddala, ogabe gakulukuta geesiige ganumye. Amazina ga Yesu galiwe. Kona dansi wa Yesu wejakalire. Wejakalire. Ekirisese ku salt okujja okuwa Mukama ettendo lye, you know what I mean? Nti ebyatuka bonna babiraba, mwenna mwabiraba, era nebaza bakwano bange mwenna bali nange mu nsonga eyo, n'ekisinga obukulu nebaza Katonda kulwa nsonga ekyagwawo abantu manyi buli kimba kigabira sitaani, nenze mu ntegeere yange nzikiriza nti Katonda yatukolako effujjo tulaga bulazi kitiibwa kye n'amaanyi ge, kulwa nsonga tisigala sitaani sanga mwalifiiriddemu abantu, you know what I mean? Naye mbebaza mwenna eri kizibu okundeeta n'okola Pastor Bujjingo, kwe kuba nti no riziki yange njitwala ansabireko ng'omuntu, kulwa nsonga nange ni muntu ng'abalala, you know? Nina ebinnema naye njamba buli bakwano nga banda ku Salt TV nti entalo zisisobola Katonda yazinwanira era zazinwanira, so nzize olabika nti Pastor Bujjingo mbadde mulabe ebbanga ddene era ndi mugoberezi we nnyo. Nkedde ne nkwira manager ne mwanja ya kukyala kwa Pastor Bujjingo ampa omukisa, bw'abanga lwebirimiridde mu kkuba bijjewo, era mwebaza nnyo nga mukwano gw'abangi ng'omusumba okuba nti tusabyeko ffenna mu ngeri y'enjawulo, Katonda akulembera olugendo lwaffe, so olwa Ggwanga Mujje eka kulansa Ggwanga Mujje siyasosera siyalisemba, nze natumibwa okuba nga ntuusa obubaka, era bakwano mwe batakimanyi ensonga lwaki nkyaliwo kulwa nsonga nti olugero lwange Katonda bwe yaluwandiika nkyalina ebyokukola bikyali bingi, era mwebaza nnyo kyensonga esaba. Kati tulabye nga ayogera ku ssuubi, ky'oyogera ku ssuubi anti kakati omuntu atalina ssuubi abanga omuti omusale, omuti guba muti bwe bamala ogutema gulufuuka oluku. Ampa example ya embwa ennamu esinga empologoma enfu, bantu banyi bali bannayuganda bakwano bange bagamba temugwamu ssuubi. Essuubi omuntu kasita agwamu essuubi mu luzungu kye bayita hopeless, oli waga nti hopeless abatakuvumya abategeeza nti essuubi lyakukola ki lyakugwamu. So abantu bangi balowooza nti ngenda kumenyeka olw'ekyagwawo, naye nze olwokuba ndi musajja wa ssuubi, Ggwanga Mujje yesembayo, mirimu nkyalina mingi, bakwano bange bavuka bannange, gwe kennyini mundaayo gwolina okusooka okwekkiririzaamu n'okwewa essuubi. Omuntu atalina ssuubi asigala waka tavaayo, omuntu alina essuubi kye kimujja ewaka n'agenda anonooze n'agenda anoonye
n'asuubira n'okuyiga okulwansonga nze n'emyaka nga 40 nekyo ekinsomesa nsoma kuba nkyalina essuubi nsoma okudiscoveringa byesimanyi olwa n'omumyaka 10 alina kyatamanyi so bakwano bange it is hope oba toyina hope oli hopeless oba oyina hope then you hope for akasemba bakwano mbebaza nnyo okuyimirira nange mu mbeera yonna gwowulira avaamu ebigambo ebityoboola ebinyoomoola oyo mulekera omukisa gwe anyume n'abo abategera olulimi lwakola ki lwayogera naye nze nga mukwano gwammwe ayogera nammwe bakwano bange atavoola abantu siimangako buseegu nali nkikozeko ekyo sirikikola mbakoola mwena bakwano bange mugitwala ag'amaanyi ga Katonda siri munene nnyo nga bwondaba bwe nti bwe nenkana naye omulembe gwa Dawudi Katonda yaddira Dawudi mu butono bwe n'amuwa amaanyi agakuba Goliaasi mwabaga kiva neeyita atako gaatagejja olwansonga ze tebantunda kiro ziri mu mutwe wano na mu bubaka bwange so bakwano bange mbeebaza nnyo pasita wuli atuyise manju ati gagenza agambye waayo musajja kaatabula omunnyo pasita nkwagala nnyo ssebo kitange bakwano bange mwenna bwe nagaa nti Ggwanga Mujje saayita bazungu saayita ba albino saayita balugwala wabula nayita buli bwekikwatako buno bubaka nabayita mujje mulaba amaanyi ga Katonda mbadde mbagamba pasita ziri musajja munene kuba tebandya kiro nga nnyama naye tuli ku mulembe gwa Dawudi amaanyi Katonda kano koyingidde enjiri kano kayingidde enjiri neyanziza nnyo nze mbabuulira neyanziza nnyo kakati sitaani ave mu kkubo agende Katonda yeeyoleke mubeere bulungi nnyo Mukama tupige makofi wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, haleluya. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, haleluya. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele.